Sinda konvumiranga ki. Onvumira ki. Nze kwagala. Washo omanyira nnyo abantu. Nedda toddamu kumanyira abantu sulfiga. Na olinga mataka kumanyoko olinga maziko manyoko. Wacho bakujjamu olubuto. Wacho bakujjamu olubuto. Abasajja bona bakweba seko bakulinde ide nono dongo yasama. Komanyoko. Kiki okwetunga ku bantu komanyoko. Wenno wunya. Tole kiyabe kijja batukana. Toddamu kumanyira abantu abantu. Toddamu kumanyira gwono. Kuna mukumvu magwe. Oye mama Flower nga omanyitagwa era kyentegeddeko nti mbu oyo gwe babadde beetwala naye ye bodyguard wa Catherine kusaasira babadde beetwala entiagi olabye ebigambawo nga beeyogerera ebisongovu n'empi tuzirabyeko naye oluvannyuma munnange kamera babadde balina okugijjawo kati ebiddiridde eyo nga kamera teriiwo Mukama yamanyini nga byonna tujja kuba nga tubibatuusaako abo bolaba abo be bagenze ku mukolo gwa Desire Luzinda wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Levikson omuyimbi waffe owa gospel era munnange nga bw'obalaba engeri gye banekaaniseemu omukolo gwe gutambudde bulungi gubaddeko abantu ab'enjawulo ab'ebitiibwa njogere ki ndege ki kamutwaleyoko katini tugamba nti munnange ng'ennaku lwo terunatuuka oba ekiseera kyo nga tetunatuuka kigamba nti munnange alina okubeera omugumiikiriza buli omu alina Katonda kye yamugerera omukyalo oyo Desire Luzinda mwena mumumanyi ebyo mubitegeera Banigeria biki ndowooza Mukama yagamba nti nedda olina omuntu wo ndowooza yono Levikson era essaawa eno nga we tubalaba aba ayanjudde olunaku olwaleero tubagaliza birungi byereere alo kyenkakasa nti bingi nnyo ebikyajja ja kusigala nga tukutuusaako ebigenda mu maaso ku mbaga eno oba ku mukolo guno tuvuddeyo munnange oluvannyuma lwa Tamale Mirundi Junior okusomera Kasuku amusomedde n'amuvuma kiki kyatamulangidde ate leero avuddeyo ng'amwetondera era nga bw'aseka ng'agamba mbu byadde ayogera byonna yadde awaayiriza mbu temuli kituufu yadde n'ekimu era ne taata wa Kasuku bambi ansonyiwe okumuyita bus driver era nagambye Kasuku ye yattayise manedda nabadde nnimba nabadde nkiwaayiriza omanyi Junior mpaayiriza
awo mugambo nagutemye bambi Kasuku tattanga kuyisima just nabadde njagala anyiige naye awulireko ku nnaku gye nabadde ngoyinga through bambi nasaze omugambo Kasuku tattanga kuyisima just nabadde njagala anyiige manyi noonyayo ebintu ebinza oluma omuntu era takomyawo nagamba mbu ne mutabani wa Kasuku amwetondera Nicholas ye Junior. I'm really very sorry no kuvuma mutabani wa mwe Nicholas come to Uncle Junior mutabani wa Kasuku Nicholas hi come to Uncle Junior Nicholas nja kuleterayo chocolate okisegeera nja kuleterayo sweet njagala kati genda laba abaana ba Kasuku by the way mbaletere chocolate ice cream nga bwe nakolanga Uncle Junior Nicholas hi it's me Uncle June yes era tubadde tukyaliyo ne mukyala Fulufiga namukolera katambi namugamba nti Junior olimbyemu tewandiyingiridde Kasuku okutuuka awo woyingiridde osuusiza nti nedda yingidde Kasuku kutuuka awo osobola okunoonya omukwano ogulinga Kasuku ne gukubula abantu baagala wano babaagala wano akabanga katone kobeerako ku kitanda kandi maze okuzuulira ani mutuufu singa Yasini taliiwo who's next ojja kwira Yasini ng'ali ku nnyonyi Kasuku yali e Uganda chobanza sipwitending ne mudwayo sajja sijja embwe bambwa ne bojisanga mu America bera dog ekibi kiba kibi yotoli muntu aso akunesinisi zako ekibi kiba kibi mulekera okupwitending nga mulumwa kyonchi baboliti mulekera okupwitending nga mulumwa ze chovola bambera ku mazima ne munchaira ku mazima ate njagabeerako ne nasigala omu sijja kujja n'okwogera mwagala kulya nja kujja njogera amazima nga bwe galina okuba oli anchawe wasuse wookoma abakuwagadde bagenda kugasa tebakuyamba omwana ayambalidde President Yoweri Kaguta Museveni namusomera nno era amwogeredde ebiwanvu agamba nti munange wetunasirika tekijja kuyamba wakiri osuulayo ekigambo ye bannange Nalufeenya Museveni Nalufeenya wali osibiramu nkere mbu wajjawo Nalufeenya abali mu Nalufeenya n'obateeka luddawa lwaki Museveni bannayuganda balabanga bipoti by'okositama n'opama lwaki wasalawo okufuukira bannayuganda olumbe ng'ate oyagala tukukomba ennyuma otuyita basiru nti ffenna twava maneegaga galiko obulemu amakolimiro ag'ekisiraani Museveni lekerawo okutugumbula bannayuganda wano oleeta abantu b'okuva e Rwanda ne batandika okuwamba bannansi abaana bawambibwa buli lunaku owamba abaana otta abaana ofaaki ne bannayuganda kisiraani ggwe golowooza ogenda kufuukira bannayuganda olumbe ffe tukukomba ennyuma otuyita basiru otugumbula abantu bwotyo enkya n'eggulu kisiraani ggulu lwaki tova ku bannayuganda Museveni va ku bannayuganda lekera okuwamba abantu firigondi abasobodde ogendako mu kamera be batono abaana be batugumbulya mu kifugunyu be bangi be bawambira mu kifugunyu be bangi wasalawo okuleeta abanyarwanda batandika okuwamba abavubuka abaana abannansi koma nnyoko olinga amazi wabula mmwe mwenna Museveni baleeta walayi mujja bisasulira mwe muli amazi nga tuvuddeyo tuddeko ku nsonga ezitambulira ezitrendinga waliwo ensonga za kaadi ezigenda mu maaso naddala zino njogera ku kibiina kya NUP nti munnange mbu waliwo abakoze meeting nga bagamba nti singa abaana bati bawadde kaadi bajja kubanga baawulira ekibiina kya NUP sinakindi abamu babe nga begatta ku ruling party twogera ku ya NRM oba oliyawo abamu bajje nga independent bibino onagezezaako okubalabula waliwo information gye nafunye nti olunaku lw'e Sunday waliwo meeting eyatuula ku Teak Hotel e Kawempe. Eno meeting yalimu ba foot soldier, yalimu n'abakulembeze, n'okusingira ddala yalimu abantu
abegwanyiza oba abagala okwesimbawo ku positions ez'enjawulo. Meeting eno ekigendererwa kyayo kyali ki? Meeting eno ekigendererwa kyayo baali batema mpenda nti bwatya oba bwe batatuwa kaadi tugenda kuvaayo tukole kino na kino na kino. Kansubire nti abali mu meeting eyo mutegedde nti mwe bentegeeza. Njagala kubalabula mukole byonna byonna bye mwagala okukola naye temugezaako kukola era. Temukola era baganda bange. Faba mukufa ensonga lwaki tetwesimbawo lwansonga nti twalowooza oba lwansonga nti tukimanyi nti ffe kyetuyimiriddeko kinene okusinga okubeera nze kansala, kinene okusinga nze okubeera road kansala, kinene okusinga nze okubeera kyeyamaani w'abavubuka oba kyeyamaani w'ekyalo, kinene okusinga nze okubeera MP. Yensonga lwaki abamu ku ffe twagaana okwesimbawo. Kati mpozi mwe nga mwagala tugamba nti mwe mwajja mu struggle oba muli mu struggle lwansonga nti mulina intentions zammwe ng'abantu. Kyovudde olaba nze nagamba nti ne bwabeera mukwano gwange nga mbadde nkuwagira naye bwe bukeera ku makya ne bakumma kaadi ngenda kutambula n'oyo kibiina gwe kinaaba kiwadde kaadi. Ne bw'obeera mukwano gwange ekibiina ne kikumma kaadi n'okeera ku makya n'okola ensobi ne weefuula mb'osimanya mbusimanyi olimuko weekalakaasa oba simanya mb'oli mu kkuba mmeeza, amazima gennyini ojja kundaba akanvaamu. Eyo ffe ye struggle gye tulimu. Struggle gye tulimu si ya positions akalala. Bannaffe njagala mukimanye nti obuvunaanyizibwa bwaweebwa isi. Yevunaanyizibwa ku kusunsula nti ono agwanidde, nti oba ono ayiseewo, ono adde emabega. Tewaliwo muntu yenna mu pate nga bwe mugezaako kipiininga ku bakulembeze abamu mu pate nti ono yagenda okunnemesa ofuna kaadi, nti ono yagenda okunnemesa ofuna kaadi, ono yannemesezza ofuna kaadi. Nedda. Isi yevunaanyizibwa ka si presidenti, si David Lewis Rubongoya, si Katana, si chairman Nyanzi. Isi yensonga lwaki olaba nti ne bajjohero Ssennyonyi bayita mu process eyo, bali mu process eyo. Yensonga lwaki olaba nti ne bawayiswa bali mu process eyo. Era ne bwaba wayiswa nga bukedde ku makya ne bamu makadi simusuubirayo wadde n'olunaku n'olumu complaininga. Era bwa complaininga tujja mutunuuliza ki? So, baganda bange ffe struggle yaffe nene okusinga bwe mwewe mugirowooza. Nene okusinga bwe mugirowooza. Njagala mukitegere nti eyo information twagifunye. Era ne kye mwagala okukola nakyo twakitegedde. Era tubeetegekedde. Ffe struggle yaffe si ya position. Temukkakanya mulamwa gwaffe. Ate ekirala njagala mukimanye nti temuli ba kitalo nga bwe mulowooza. Temulina kye musobola kukola. Nga bukedde ku makya ne bagamba nti gwe gundi tebakuwadde kaadi bagiwadde gundi. Tolina ky'osobola kukola. Nti kye mugamba nti mwe muli banene okusinga bampuuga. Olaba twadiiringa ne bampuuga. Mpuuga ali ludda wa gungamba otya mbugwe mbusimanya gwe mb'osobola okukeera ku makya mbugwe oba omiddwa kaadi n'ovaayo mbunno kigenda kukosa ekibiina. Kye mugamba nti bannayuganda obukadde obusoba mu 5 bonna beesimbyewo. Oba bo mulowooza nti basiru. Ebyo nno ate mujagamba nti twandibadde mugamba nti tusala omugambo naye amazima agaliwo gego. Nga tweyongerayo nga tugenda mu maaso luli nabaleeterako Aniini Mboozi n'embalaga nga Hajjati Namyalo ng'ali e South Africa. Era ne mbagambako nti munnange baamutwala talinnya oba oyinza okugamba nti baamutwala akaguddeyo ng'agenzeeko ku patemu. Abaana ne bamugamba nti nedda va wano. Kakati twagenze okuwulira waliwo abantu abagamba yarescuinze okuva e South Africa babadde mu overstay nga balemeddwa engeri oba tiketi oba oliawo ezibakomyawo mu Uganda. Ono agambye nti nedda engeri gye ndabamu abantu abo bakufeze. Hajjati Namyalo ndabanga abakufeze bano bogamba be wale stewins okuva e South Africa nga ndabanga abasuubuzi. Muntu kyabeera stranded nga talina wadde ezeeya tiketi n'afuna ezigula emigugu n'ezigitikka. Nze ndabanga gwe baateze abasuubuzi abo abaana be South Africa baffere. Hajjati yushudukire imuyo mmane bakuwunzise. Bakuteza abantu abagenda okwesiubulira
teriyo muntu abulwa wasula mu ggwanga gwira n'afuna wasololeza emigugu bw'abo badde stranded sente ezaaguze tindikaali oyo yenna baazigyewa ajati yoshudukireimu yommane obufere obuli South Africa mbomanyi bonna ababadde mu ddiiru eyo nti bakonnekitinga ku bantu obagulira tiketi babonaabona bakwate ne be batisse bakwatire ku kisaawe Entebbe ogenda kutegeera amazima abaana bakuteza abasuubuzi nze abo abaana be South Africa mbamanyi nange baali bantomezaako naye ajati weebuuze omuntu abadde stranded okulekanga mwagala kutusesa adda atya ne tindikaali oyo yabulwa ezimuteeka ku nnyonyi n'afuna ezitikka emigugu nkubaliremu sente mmeka ezitikka kkiro ezo ezisuka mu 3 ku buli muntu omu sente mmeka nti zisinga n'ez'ekifo eky'omuntu omu ajati baakufeze kireimu yommane abo abaana be South Africa mbamanyi nenga kye kyabadde kikutwaza e South Africa okolayo donation nga tulina abali mu kiteeza abeetaaga obuyambi kati abaana bakuwunzise ajati bakuwunzise abo abaana be South Africa era kati nnyo bwe kati bagenda kuvaayo beewaane nze nkubuulidde nze nalimba lozezaako mbamanyi nga tuvuddeyo omwana agambye nti wobanga kukuba omusumaali ogusimbayo ye President Museveni munnange yagukubye mu kofini bwe guba musumaali gusembayo Museveni akubye omusumaali ogusembayo mu kofini gwe nakkiriza mu nkyukakyuka ne protest vote tambuza message eno nsaba eddakiika seconds 12 zokka weewulirireko Natasha now became the Director General of Intelligence because the system is dead. Mugane wange gwe nakkiriza mu nkyukakyuka Museveni avuddeyo akukakasizza nti system yafa akugambye mu video eno lwakuba ntaddeyo katono nti abantu corruption ali buli wantu yatuka ne mu State House ngera okumulaba bamala kumusuubuza busuubuza osasula n'osobola omulaba abantu bateekayo ebibaluwa ne bamuggyako ssente ne basobola okugyayo ssente akulaze nti system kabe baddiso kabe baggiso kabe baani takyabeesiga gwe nakkiriza mu nkyukakyuka olinda kyottambuza message eno omusajja akkiriza gwe musumaali ogusembayo mu kofini history gwayogerako naye nnyini akkiriza dereva w'emmotoka bw'akugamba nti bannange eno emmotoka tekyasobola kuva wano gwe omusaabaze towakana gwagituddemu obutuuzi towakana Museveni yennyini akugambye the system is dead yatuuka n'okukwata muwala we n'amuteeka okumulinaana nga takyalina be yeesiga naye osanga omujega najja n'agamba mbwa NRM yekyalina amaanyi agatwala ensi mu maaso ng'ali mu mitambo akugambye sisitimu yafa so baganda bange gwe nakkiriza mu nkyukakyuka gwe nakkiriza mu protest vote akadde ke kano tukozese akadde kano musharinga ebyekisiru mutambuze message egende mu maaso protest vote ye answer tugende mu maaso eno NRM government egenda bakkiriza lala salama abaana bo bali solid era njagala okutegeeza nti abaana bo bagamba kimu nti byonna babikole byonna bye baagala babikole babalese bakoze ebintu bingi nnyo actually bekoze ebintu bingi nnyo nyini ddala naye nga babagambye nti ekintu ekitalina kubanga kiremesebwa mukulu his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga nominatingibwa ekyo kyo abaana bali ready era nga omulama gwa protest vote gwo gukyagendera ddala mu maaso akalulu abaana balina okukakuba bajja kukabala era bakalinde paka okukalangirira tewaliwo ki oba mbuno ki teri kigenda kulemesa oli ku NCKTV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go gakyali mangi nnyo nnyini ddala kugamba nti gwe tuzikalira nywera ebisigadde byonna butereeva amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna wooli wonna wosinzidde nkugamba bugambi nti omulamwa guli gumu asinga oba oli munankyukakyuka teweerabira kubanga naawe obuulira enjiri eya protest vote kubanga tusuubira nti kyekyoka kijja kubanga kituyambakoko okubanga tweŋŋanga omulabe ali omu omulaba ali omu
ali omu ye President Yoweri Kaguta Museveni gwe tusuubira nti singa munange tuba tumukuttemu ne tumutwala ne tumuwerekerako paka eri akitula ffenno mu mirembe tetulina buzibu na muntu tubadde twagala tumuwerekere mu mirembe nga tewali buzibu bwonna esinga munanga n'abakkiriza sigala naffe tova